Oli w'amaanyi nnyo gwe akeeredde ku Spark TV n'olunaku olwaleero program Spark ku makya era nga mu kitundu kyo olwaleero tuli downtown ku Allen Road we tuyimiridde mu kiseera kino kubanga tunyumyamuko n'abantu baffe ku biki ebigenda maaso side eno. Jjukira nti waliwo ebigenda maaso n'okubanga bizimbibwa era nga amakubo agamu mu kibuga ekya Kampala maggale nga wano ku luguudo lwennyini kwe tuli olwa Allen Road ne Nabugabo Road nayo muggale olw'ensonga nti waliwo ebikolebwa ku mwala wano bagezaako ku good developinga okugezaako okulaba nti gutwala bulungi nnyo amazzi ebyo mubimanyi bulungi. Waliwo n'enguudo endala enzigale zonna tugenda kuba tuzituukako tulabe Kampala bwafaananamu olunaku olwaleero. So bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambula twagala kuba nga tubuuza ku bantu baffe oba amakubo gano olw'okuba nti baagaggadde nga tegasobola kuyisa bantu nga we galina kubayisa kiina engeri gye kyafekitinzeemu abakolera emirimu gyabwe naddala mu kitundu kino kyennyini. Tugenda kuba nga tubuulira endowooza zaabwe tova ku Spark TV tube nga tweyongerayo mpolampola nange Ahmed Wahab mu kitundu kyo. Abakozi batunda ebintu ebyenjawulo n'engera zigenereeta eri munda ndowooza ze zisindika amazzi. Ndaba kati Faruku eno yinjini ya motoka oba pampu za mazzi mwe bye mutunda wano bya mazzi bya mazzi tulinamu ne generator ngezo isebo. So buli ekiri wano kyonna kiwatagana ku mazzi. Okay, amanya gafe amanya wampita Faruku Senkumba isebo. Okay, owangalira wano era ndaba nti wokolera emirimu naye kati oluguudo luno baaluggadde kitegeeza terukyayisa bantu nga we luyina kubayisa. Kino kiina engeri gye kibakosezzaamu mmwe abakolera ku luguudo wano mu bizinensi? Kitukosezzaamu olw'ensonga luli emmotoka zaalinga zijja takisi kati tezikyayitawo olw'ensonga omugagga yagezezzaako okukola ky'okuteeka mu kyana amazzi gabeere nga gakola ki gayitawo wali kuba enkuba we yatonyanga gayingira mu bizimbe naye kati essaawa eno yakikoze mpu yataddemu channels amazzi we gava eri nga mangi tegayina we gayingira ne gadda mwala n'eri era kyekimu nga ku Nabugabo eri waggulu essebo. Kuba nti takisi tezikyayita wano abantu bangi abatakyayita wano sewozi zammwe ziri zitya abantu tebakyagulanga we badde bagulanga buli omu asobola okuyitawo ku kkubo? Abamu bagula kubanga kati basootama abantu bwe batambulirako naye emmotoka tezikyasobola kukola ki kujja naye era si bangi nnyo nga luli nga we bagulanga naye nsuubira mpu kigenda kuggwa kuba kati ndaba bataddemu channels n'eri bamaliriza kyemmanyi kigenda kuba kiwedde abantu baddemu bakola emirimu gyabwe essebo. Kale tweyanzeege ng'olinga atali bulungi tonnalya breakfast bulungi siri embeera ekuyiseemu embeera tennampitamu yadde tennaba. Amanya gafe? Nze Sharifu. Yes. Oli buterevu ku Spark TV wano wookolera? Wenkolera ssebo. Okay. Tulaba nti ekkubo lino baaligadde terikyayisa bantu bulungi takisi tezikyayitayo mmotoka tezikyayitayo kiina mmwe engeri gye kibakosezzaamu nga abakolera wano? Kiina kitukosezzaamuko akatonotono kubanga bakasitoma baba tebakyasobola kujja eno. Ate bwe mubanga mutikkula ebintu kati mukola mutya okuba nti emmotoka tezikyasobola kutuuka eno wansi okutikka n'okutikkula ebintu mukola mutya? Okutikka n'okutikkula era olwedde tubisomba nga tubiresenga eri wala tubisomba kale bwe obuzibu obuliwo nti tuteekamu transport mungi abasomba. Kale tweyanzeege. Agamba atya papa? Oli fiti? Amanya gafe? Hassan oli buterevu ku Spark TV? Olina kyobadde oyongerako awo Hassan omuki? Omutimbi. Hassan omutimbi w'emikolo. Otimba mikolo? Mukolo ki gw'otimba gya mbaga gyakwalula balongo oba? Gyonna bivulu mbaga gyonna emikolo. Naye just wano gibuzeemu nkyayiririrako wano. Okay, okuggala ekkubo kuno erya Allen Road okuba nti abantu tebakyayitayo bulungi emmotoka tezikyayitayo bulungi kikosezza kitya mu nkola ye ey'emirimu naddala mmwe abakolera wano? Ekituufu kikozezza abantu bajjiranga mu mmotoka otugulako kati tezikyatuuka olumu olw'okuba basimamu mu kkubo naye katukigumire. Mwaguma? Twaguma. Bakiri emabega mugagga. Kale tweyanzeege ke tweyongereyo mpolampola waliwo seeka wange wano
katubenga tunyumya museeka ogamba atya bulungi taata jebali kale taata bitambulira ddala kakati bino byotunda byaki byentunda bya holding na carpentry n'ebyamazzi kakati kano kaki kati eno jigiso yekola design mu lubaawo ekola design mu lubaawo entebe ebiki byonna kati gwe okubajja okumanyi okubajja sikumanyi wabula ntunda bibajjisibwa okay bangamba oseera nnyo siseera beeye bayakuteesa kati kano kammekako eno mitwalo 2 ng'ogyewangulira sisedde omulimu gwekola sobola n'okukola ogw'obukadde 5 omulundi ogwo gumu n'ab'entebe batuseera kati awo oba tomusedde kakati okuba nti ekkubo lino baalizibye kiyina engeri gye kibakosezza mu nkola ya bizinesi kitukoserezza nnyo ddala kubanga abasuubuzi bajjira mu mamotoka tebalina we bapaakinga n'abatambuza ebigere abamu bateekawo bugundi warning tape nga tosobola yitawo ne tufunamu okukosebwa naye embeera y'emirimu yo yasannyalalamuuko naye kasita kigenda kuggwa kakati okutikkula n'okutikka ebintu mukola mutya era tufuna beetisi bano ab'ebigaali betufuna naye nga ez'emmotoka okutikkira wano tekikyasoboka tweyanzege jebali oli bulungi ndi bulungi amannya ampita Sadaati Sadaati bangambye ku dduuka ali kuno gwasinga okutunda ebintu bya heavy duty mazima oba babadde bakuwaayiriza mazima gennyini yesebo kati generator eyo yammeka ono omusajja alina ekibanda kya firimu amasannyalaze gamutawaanya ewuwe kisinziirako evidiyo oba oyagala kati eyo eri awo eyo yammeka eyo eno kevi nnya kuguza kakadde kamu osalamu yadde 5 nja kugiramu 5 ogiramu 5 nompa ku 95 Sharifu okyaseera olimba kakati ekkubo lino okuliziba kikukosezza kitya mu nkola ya bizinensi engeri ebintu gye bibadde bigenda maaso n'okuba nga bitambulamu nga likyakola bulungi ne kakati nga balizibye wabadde waliwo kenjawulo bakasitoma eno tebakyajjayo amakubo baagaziba bakasitoma eno bajja batono ekitegeeza kati muggulawo ne muggalawo nga mwetunuddeko bwetunuzi era kale tweyanzege mami wasuza otya nnyabo oli bulungi tusazeewo tujje tukubuuzeeko oli ku Spark TV luno olujegere lwe lukwata amaato oba lwambwa olwo lukwata lusuka motoka eziba ziwagamidde ku nguudo embi wamu n'amaato gwe mulimu gw'olwo olujegere naye nga lukumu bulungi mwebale kukola tukola bangambye abakyala ababeera eno balina sente ziriwa ensonga lwaki tugaika tujje tubabuuzeeko munnaayi mutubuuzeeko twandibadde sente tuzikola naye bizibu mukko kuba emisolo gitutwalaganya bubi nnyo emisolo gyereze mami amanya gafe amanya nze Nalukwago Doreen tulaba nti ekkubo lyammwe baaligadde eriyita wano ate nga liribadde bibaleetera bakasitoma n'emmoroka ezibatikkira ebintu n'okubitika okubyongerayo zigira wano naye nga byonna tebikyajja ku bizinensi kiba affectinze kiti ekyo era tusanze obuzibu bw'amaanyi nnyo mu bizinensi kubanga kati akaseera kano n'abantu bonna abandibadde bajja otugulako badde bapaakinga kaawo naye tebakyasobola lwa nsonga ekkubo baalikola ki baaligala n'ab'ebigere bwe balaba ebintu ebisinga ku TV ng'okwo abava mu paaka nabo bagamba Kampala tegendeka bizibu byereere kale ntubeera nga tetuyisiddwa bulungi abakulembeze bammwe mwabagize ku nsonga eno ne bababuulira ekiddako ddi lwe bayinza okugula ekkubo eryo tebanna batubuulira kiddako buli omu asirikidde gyali era tetumanyi kigenda mu maaso omulanga mugukube ku Spark kwe bali bajja kugulaba bulungi bannaye tukubira abakulembeze baffe abatwala ekibuga Kampala nti naffe omuntu weno wansi mu downtown batulowoozeeko amakubo masibe bizinesi tezikyatambula bakasoma tetukyabalaba ate nga tunyigirizibwa kuba tulina okusasula renti yo omugagga bino tabimanyi tabitegeera yayagala kasenteke buli mwezi okuggwako mwezi bwe guggwako yaba ayagala kasenteke ebyo tabitegeererako ddala kale tukuba omulanga bwe baba batulaba ku Spark TV abakulembeze baffe
batuyambe batwogerereko ku bekikwatako basobole amakubo gaffe gagula naffe tusobole okutwala bizinensi zaffe mu maaso. Tweyanzeege waliwo ne mami wano naye katumubuuzeeko mami wasuze otya? Oli bulungi? Bitambula bitya? Mpola mpola. Gwe akasente wafunyeemu olwaleero? Sinnakwatamu era nsaba busabi Mukama atugabirire naye maama embeera si nnungi. Amannya gaffe? Amannya nze Nabakibi Aneti nga nkolera wano ku gaggawala shawuli yako. Era muli bagagga? Erinnya ddyo tusaba Mukama alituukirize naye nga ffe abantu tusaba Mukama twongere okukola kuba omwavu ayagalwa nnyina. Ate nno n'ennyoka atuuka n'akukyawa nga tomuwa kasukaali. Era bwe kiri kyo bwe kiri olugero simanyi lwaki balwogera bwe batyo naye ng'ekyamazima omuntu kisaana ng'alinamu akasente tukeera ne tujja ne tukola naye tutuula olwa nsonga nti abantu balina bwe bayita amakubo mazibe embeera tukyali bubi okutwaliza awamu naye ng'ate yo renti omugagga oba tomubuulira olw'ensonga ennaku bwe ziwera 3 nga 5 atega omukono yaba ayagala ssente. Tujja naye nga bba abaguzi tebalina we bayita naye katusabe Mukama abakola bakole nga banguyiriza ate bakole ebigumu amazzi galeme kuddamu tuyingirira tusobole okubeera obulungi naffe tweyagalire mu nsi yaffe. Nammwe wano amazzi gabasalako? Naffe wano amazzi gayingira ne gakosa bye gakosezza naye Mukama mulungi tegaddangamu kudda naye nga kwolwo lwe gayingira eno yonna wansi mu downtown naffe gatuyingirira ebintu byonna era obiraba byafa katugenda tuddamu kweddaabiriza bwedda byatalagga kati ebyali bipya byafuuka bikadde naye ku lw'ekisa kya Mukama tewali mbeera etakyuka katusigale nga tumukoowoola. Abali ku Spark TV mwenna tubaaniriza abaweereza abakulu n'abakozesa mwenna tubaagala nnyo kuba TV ya muntu w'abantu. Tweyanzeege. Mami wasuze otya? Weeyagala? Amiina, ndaba oli mu kugira osiba bintu oda zayingidde dda bakuttemu dda kasente. Sinaba. Ate nga oda yiye otegeka butegesi. Lwaki tewali sente? Nze simanyi oba kulonda. Kulonda? Ndowooza oba kulonda oba abana abazimba. Amannya gaffe? Nze Esther Nawajji. Oli butereevu ku Spark TV ogimanyi? Ngimanyi njiwulira. Kaakati ekkubo lyammwe baalizibiri ne libaleetera bakasitoma n'okubafulumya. Kiyina engeri gye kiba affectinzeemu mu bizinensi mu nkola y'emirimu? Kubanga tewali ntambula yonna abantu tebakyajja eno. Eno baawazirira ddala kati bakoma eri waggulu? Ate bayitewa. Tebalina wakuyita? Tebalina wakuyita. Kati temukubye mulanga abakulembeze bamwe tebamanyi nti muli mu kunyigirizibwa tebannajja kubabuulira way forward? Tebasobola kujja. Lwaki? Nze simanyi. Babalese buli omu yeerabirire? Ate olaba nti twasobola okugira ku by'amazzi ate bajjayo lwa lumu. Naawe amazzi gakukosa wano? Era gayingira. Nga mulabye tegayonoona bintu bingi? Era byayoneka ebitonotono abamu baafiirirwa ddala byafa. Kale tweyanzeege endowooza z'abasuubuzi oziwulira wano mpola mpola mu gaggawala shawuli yako we tuli tugezaako okulaba nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga ez'enjawulo. Ekkubo lyabwe baaligadde ate ng'ekkubo lyeribadde liyisa amazzi lyeribadde liyisa abantu lyeriyisa bakasitoma lyerireeta amamotoka agatikka n'okutikkula ebintu olwaleero liggale ebintu tebitambula bulungi nnyo. Waliwo mami wano naye tugenda mubuuzaako ebintu bibatunda kumpi bifaanagana naye katubuuze ku mami ono naye atubuulire ku butya bwe kimu affectinze okuba nti ekkubo baaligadde. Mami wasuze otya? Nasuze bulungi sebo wasuze otya? Ankulaba oli bulungi toyinza kubanga tewasuze bulungi. Nze nange nasuze bulungi. Era kali oyina ensula. Naawe oyina. Bwetyo. Lwaki eri bwetyo? Bwetyo amakubo temugalabye nti gonna maggale. Kubo ddyo baaligadde era twagala kumanya ngeri gye kikwaffectinzeemu. Buli kimu kisigadde kitambula bulungi oba abantu tebakyajja? Ate gw'olabyewo bakasitoma kirungi. Nina bano bensanze ababiri. Abo bawala bange. Bawalabo. Ng'okula bulungi bawalabo muyinza okugamba mwenkana. Ozaala mangu 16. Kati bafumbo oba omwami ono ali ku kamera? Omwami ali ku kamera tusobola omukolako naye bali awo si bafumbo. Bonna si bafumbo.
abakulembeze bamwe mwabengeginzeeko okulaba nga bababuulira ekiddako dde ekkubo lino lwerinza okuba nti likomekerezebwa okukolebwa emirimu gyammwe ne giddamu okutambula obulungi nga bwe girina otambula. Abakulembeze nga baanisebo abakulembera ekibuga n'okulembera ekizimbe kino kyennyini ba road mayor, minisita wa Kampala, area MP balina ekintu kyonna kye babakoleddewo. The fact is nti mayor yakola ogugwe naye sofa tetunnaba mulaba. Then nga omugaggafu okukizimbe Bosco atrayinze kyasobodde like azimbye okuba nti ne amazzi tegaddamu tuyingirira nga last time bwe gayingira. Then abalala tebafuddeeyo naye katufe kitu affectinga tutya tuli mu rent time tetuli mu kola ebizimbe amakubo maggale tulinga abajje Kampala okuyisa ebivulu. Mujja kwetunuulira bwetunuulizi ne muddayo. Ne tubeera ku wifi bwe tumumaliriza ne tugenda ewaka. Ate nga yo omugagga ayagala kasente ke omwezi nga guwedde. Omugagga ye sente zaabeera azaagala atagenda kulinda ani. Naawe amazzi gaakuyingirira wano. Aba amazzi gaatuyingirira. Mwalaba n'enjege ebintu si bingi nnyo ebyafa. Kale okutwaliza awamu ffe engeri gye tutunda ebyuma like muteekamu oilo mu byuma gaatu affectinga naye ate ffe tetulinga bangoyi naye nga naffe twa affectingibwa naye ate era omugagga waffe yakola ekisoboka kyonna mu budde obwo n'abeerako kyatuyambako then sofa n'atulagawo nti at least weewaawo embeera mbi kivudde ku mwala naye ate agezezzaako okukola ki agezezzaako okutuyambako tusobole okubeera nga tuli mu bulamu obulungi. Amannya gange bampita Jackie. Kale tweyanzeege oli butereevu ku Spark TV ogamba otya? Ndi bulungi sebo. Amannya gafu? Amannya nze Kajimu Evaristo. Kajimu Evaristo. Sebo. Bitambula bulungi? Si nnyo. Ekkubo baaligadde olw'ensonga nti waliwo construction egenda maaso ku mwala n'ekkubo lyennyini balabika bali mu kulitereeza. Kino kikosezza kitya enkola y'emirimu n'entambula ya bizinensi wano mu abakolera ku kino ekizimbe okuliraana ekkubo lino we liyita? Kitukosezza ddala kubanga ebyobusuubuzi bitambula n'amakubo. Kati ekkubo liba zibe kitegeeza tusobola kutikkula tosobola kutikka. Kakikwongera kositi nnyingi olw'okuba nti booguza beetaaga batikkira ate bwe baba tebasobola kutikkirawo we baguze kitegeeza ogenda kwongeramu abeetisi. Kitegeeza temukyakola ku magoba yadde? Amagoba gaba matono olw'ensonga y'ekkubo. Kale ate entambula yammwe okujja ku mulimu okuddayo ewaka amamotoka mugalekawa? Byonna bitutataaganya naye tetulina kyakkola okuggyako pulojekiti ng'emaze okuggwa. Abakulembeze bammwe tebalina kye bakoze kulaba nti ekkubo lino waakiri lyanguwa ne baddamu ne baligula abantu ne batandika okuba nga bayitawo n'emmotoka ez'abakasitomazi nga zisobola okutuuka wano? Abakulembeze ne bakulembera baleka twayawukana. Abakulembeze bayita wano ne bwe bakulembera tetumanyi ddi lwe tugenda kusisinkana naye nga kirabika buli omu ayita wawe. Kale tweyanzeege ketunyumyemuko ne mami ono. Mami ugamba otya? Bulungi munnange. Webale kunyirira. Webale kuseema sebo. Era singa tobadde mufumbo omwami ono abadde akutwalirawo naye kati engeri gy'oli mufumbo tugenda kule. Nsaze ekigambo. Nsaze ekigambo ekyo. Kakati tubuulira oli mufumbo. Seri mufumbo sebo. Oli mufumbo? Sinoonya. Omuntu atali mufumbo ng'ali mu myaka egifumbirwa aba anoonya. Sinoonya. Lwaki abasajja bakutama? Nkyalinayo ali awo apendinga esebo. Oba abapendinga? Ali omu yesebo. Nenga mwebale kuweereza. Amina, nammwe mwebale kukola mirimu, mwebale na kulaba Spark TV. Kiki osinga okunyumirwa ku Spark? Spark TV sigiraba nnyo ennaku zino. Ndi up and down, ijjukira ennaku zino emirimu gyamu dayoleti obudde bukulemesa okulaba programu za TV ezemu naye nga tugiraba oba olumu. Yesebo. Kakati ekkubo okubanga balizibye gwe kikutataaganyizza kitya mu nkola y'emirimu wano ku kizimbe kya Gaggawa? Ekkubo lino litutataaganya kuba ogenda ku makya okuva mu paaka ogenda otuuka wano ku kizimbe w'okolera ng'oluguudo balubulookinze so nga ate olina okwetooloola olabe bw'oyingira mu kizimbe. Ate nga wojja olengerawo nti waawo. Wojja olengerawo naye nga tolina busobozi bw'ogamba nti tusaba kuyitawo ngende nzigulewo. Ekyo nakyo kitwonoonedde emirimu. N'enfuufu nnyingi nnyo okutwaliza awamu eyonoona ebintu byaffe. Buli lwojja ku makya osanga ebintu biddugala n'okuba enfuufu ate nga tetumanyi nti banaatera okumaliriza oba batandika butandise. Gamba tewali amanyi kigenda mu maaso. Mukeesa lwe mubala. Bwe kiri okuleka abakulembeze be bamanyi ekigenda mu maaso. Abakulembeze mu banoonye mwe mwabalonda. Nabo ekyo nsitemmanyi ensonga bagiraba.
bagiraba naye tetumanyi kiddako tuli awo esebo kale tweyanzeege olunaku olwaleero bwetyo bwe tutambudde atubadde eno wansi downtown ku kizimbe kya gaggawala shauri yako ewayita oluguudo olwa Allen Road ajukira nti oluguudo luno oluggale olw'ensonga nti ku mwala kuliko construction works ezigenda maaso n'ekkubo lyennyini bagezaako okuba nga balitereeza mu bintu ebimu tubadde tutunuulira engeri ekkubo lino okuba nti okuggalwa kwalyo kukosezza kutya abasuubuzi abakolera emirimu gyabwe ku kizimbe kino ekya gaggawala shauri yako ate n'ekkubo lino okutwaliza ewamu nze Ahmed Wahab kankuze mu studio ewa Kfas ne Miuka babenga bakongerayo ne programu yo eya Spark ku makya siba bulungi weraba